kakati kino kye kiri ku ground abaana bafunidde accident kino kye kiri ku ground abaana bafunidde accident eyo basi gyolaba eyo kino kyolaba kino eno kye kikavalinga ku basi kungulu kyolaba kino kye kikavalinga kungulu kwa basi oba giyite rooftop eya basi ndikwewuunya kijja kitya nti rooftop eno yavudde ku basi kati basi yennyini yiri eri wansi gyolaba eri wansi eri ye basi yennyini kino kye kikavalinga kungulu bino byemulaba wano eno baana b'abantu bafuna accident yabadde mbi nnyo zino yunifoomu z'abaana zino sanzeewo ekitabo ky'omwana bamuyita Farida Nakyanzinaiga tusanzeewo ekitabo kiki kino waali zino ngoye z'abaana yunifoomu zino kubaako amanya oba yunifoomu zino tekubaako manya kweri tekubaako manya kuno tekubaako manya kuno sabeko kuno tekuli manya kuno obwana bwabwe bannange ebyokulya bwabadde n'ebyokulya byabwo naye nga kino ekitabo kya Farida Nakyanzinaiga bw'oba oli muzadde wa Farida Nakyanzinaiga gambye ekitabo kye kiri kino wano eno tumusanzeewo omusaayi guli wano omusaayi guli wano kyembagambye nti kati wano kyemulaba wano kyemulaba wano kino kyekikavalinga ku baasi kungulu kyekikavalinga ku baasi kungulu bwe tudda wano ku bitabo wano ono bamuyitaani ono bamuyita Cholkwang Makwachi ono bamuyita Cholkwang Makwachi bitabo bya mwana engoye engato z'abaana kiki tabu z'abaana so kino kyekiri wano wetwogerera baganda zino engoye guno omusaayi ekiri wano guno omusaayi abaana bafunda accident guno omusaayi ono babadde naki abadde ne kafu ya soda Road United kino kyekiyinja isn't this the soda that we saw in the video when people are video gye mwalabye abaana nga bagudde wansi mu kiyinja babadde wano mu kiyinja kino video gye mwalabye nga abaana bali mu kiyinja wansi mu kiyinja nga bangi babadde wano kati wano baba basi bana abaana eno basi kikankulage bwenti kusokola bulungi kankole bwenti wano woolaba wano zino ntebe za basi zamenyese just imagine entebe z'okumenyeka nga mulimu abaana okumenyeka bino ebyuma byolaba bino ebyo byuma byamenyesa abaana mwebali sports wear z'abaana zizino sports wear z'abaana mweziri enangira benyama z'abaana naira benyama z'abaana la benyama z'abaana abaana baba bafudde buli kyolaba wano engato ngoye kyonna buli kimu kijjudde musaayi kyenyiza okugamba buli kiri wano oba ngato oba ki buli kimu kijjudde musaayi kati kino ekitabo tekuli linnya naye nakyo kijjudde musaayi ekitabo kino nga bw'okiraba ekyobumanya wano wawunya musaayi gwe guli wano teri kirala wano wali kuwunya musaayi gwokka ezo z'entebe ezabadde mu baasi okumanya bano abaana bwebanga olina omwana ng'ali mu ddwaliro saba nnyo Katonda
ge mazima bwoba olina omwana ng'ali mu ddwaliro saba nnyo Katonda kati eno ye baasi yennyini. Eno ye baasi yennyini kyenyinza okubagamba eno baasi. Naye kindi kwewuunya kati eno ye baasi bw'ogiraba wano then kati ekikavalinga ku baasi kungulu kyekiri kyolaba eri ekiri eri waggulu eri kyekikavalinga ku baasi. Kati ndi okwewuunya kiki ekyatemye baasi eno, ki ekyagitemye ne kijjako ekikavalinga kungulu, ki ekyatemye baasi eno? That is my question. Ki ekyatemye baasi eno? Eno ye baasi yaweddewo yonna, teri banagamba nti bagenda longoosa, teriki. Eno ye baasi. Eno ye baasi eyafunye accident. Eno baasi zabadde bbiri naye emu eyafunye accident era emu eyasa abaana. Abasigaddewo babadde banamukisa, basigaddemu eri baasi endala yeno baasi. From this view baasi yino ndowooza ogirabye. Kibiika kungulu kyavuddeko naye kyavuddeko kitya? Mukama Katonda bano abaana bafudde n'obulumi bw'amaanyi. Kibiika kungulu kwa baasi kyavuddeko naye kiki ekyakigyeko? Imagine kyavuddeko abaana mwebali. Kati eyo lyekona babadde bava eri waggulu nga bakkirira n'aluuzinga. Motoka zakaduwa muziririza olusozi.